bileta nenkwata sefuli eridde wanje nagula nendi parkinga nentekamu amazzi nengajuza nenteka kubanze esimu mama gye yankubidde Charles esimu mama gye yankubidde olunaku lw'eggulo zadde essaawa nga 2 awo 3 seebase onabadde ndi bubi Charles nze mu nnaku 2 oba 3 nkoze sikyalina mirembe talina mirembe rampula esimu gye bankubidde era nabadde manyi nti osulo mama yannyonnyodde negye kyakulumyemu kintu kyalumye kinokwa eri omusi osesema nga nsisema ebintu bya kiragalalagala naye singa mpulirwa nga nvamu mazzi naye nga sisema mmere wabula nga nsisema mazzi naye nga galimu kiragalalagala nentya nnyo nga ekyo kino kyenanywedde nga tewalina omuntu n'omu yali ampadde ekintu kyakola kyakulya kana nandibadde gundi memory tegamba nti okuwulya waliwo yampaki ekintu ekyokulya nga yampa buki butwa nedda naye nga nsesema busesemi mazzi ndowooza kyayi oligo nanywangako bakola twanywa kyayi ekiro ku mmere banywako ekikopo kya kyayi akati amazzi kyayi oyo kunasisimiina ino kati nze kyalisinza kyenge ezikulu ate nensaaki kyabwedde nenvaawo awo ngaekintu kintabaaza nenvaayo nensooka mala okusesema nga siyinza kusesema wano mu baana era yanga tosesema wano mu lujja lwange ngenda nsesema erinne nevulunga nengwa wansi awo nintandika okusesemera awo kufa obufi asesema ebyo ebintu ebiringa ebyakiragalalagala nenvaayo nekinzijayo nenzira wali mu shede neyenju eno nembeera awo ngaekintu nekinnuma kintu nekintabukira kintu nekinyola nga mpulira emerera nazivuddeyo wali okusesema nga mpulira obulamu bwange bunatebuka nga nkutte ku lubuto nti ngaekintu kiri muli kyokya kitakula bukyokya bwe kigenda ku mutima bukyokya kigenda ku mutima kindi bubi nnyo kati nembeera awo nensesa era nawo nensesema amukaseri ku madaala bulola era nensesemera ebintu byerabye bimu amazzi ago agakyayi nsesesema mmere nga temukamere yadda kubanga obuto lwalwerere nensesema okufa obufi ye mama nagamba nti ekintu ekyo ddala kikuze kituuse kukola ki kwabika kutta bambu bwekyabika oba olina okufa bambu yazze bwe yaŋambye nagamba ekyo kintu twandisa okusesema amazzi ago bwe gatyo agalimu kiragalagala agakiragala olabika nti ekintu kikuze kuba ekisooka ndowooza olinamu ka stress oba kewaleese wafunamu shoko ya mukwano era bwe kyali okufunamu ebirwadde byo bitandisa okudduka anafunamu shoko ya asiya naye eddagala lyo tetugenda kibibeetingako eddagala wagana okulikozesa eddagala lyo nalinyusa ase nga otukali musefulia weri wali nekalimuerera akuba mbadde ngenda nyongeramu amazzi fiya yange eriemu era infact nziraawo sagala ondetera kwejjusa kubeera nga negala ndikozeseza naye ligani buganda nze chance gye nninaku nti oli muganda wange oli bwakika okuviira ddala ku muganda waffe omutaasembayo jjona buli omu akimanyi birwadde byo era bonna babimanyi togezezzaako kasina bya kamera mikono gyaffe abali yakwegoberera abadde tebabimanyi so saagala oba embeera etabuke tandika okwekwasa ne ku kyalo kwennyini kuno bakibamanyi abantu bakima babimanyi abatuuze so eddagala wekimirizi lyo liganye eddagala lyo liganye otuusa okgenda ku kisukko kukola ki kukulongoosa eddagala lyo liganye kati otulinde maama jogeremu naye ere ku bataata amasimu ejja naye muleseewo wali so nze kasala mpaggala eri kyalese ntwale mu ddwaliro bakulongoosa nze nange kyensazeewo kulaza sb4 nze nsazeewo bannongoose kubanga waliwo maama bino byabaddaga waliwo nomusajja kubaita bulaza natuulu eyafa omugenzi alina eddwaliro abantu be bakola gundi abulanji wakiyamaani wenyini bajja oluvannyuma lwa wiiki esemba mu mwezi bajja bateekawo bulanci yaabwe naye njagala okukubuulira nze eddagala eryo naligulako akapakiti n'eddagala lyatyo lyagamba naye bagamba doozi ya mitwalo 10 wetaaga kulongoosa kati wasuze otya wekyakuvudde wekyakendeddemu obadde otya era bwe kyankendeddeemu nasize era nga mpulira nga obulamu bwange bunatebukala kubanga bwentambulidde okutuuka wano ntambuliddewo essaawa nnamba kuva eri ewange gyensimba naye ekintu kyensimba kiri wano wewati waggulu oba wansi kiri wano kiri wenyina wenyina wano ku busajja we ekiri wano era ne kakisaawe nekizimbe kizimbe kikolize gundi yakyo kubanga nanywedde ekigaji nga manyi kinaakendeera nayiwa kati eddagala dde walinyweddeko
Eddagala lisina lyawudyaje kubanga engeri gye ndisaabulu nikuba mbadde nnyongerako amazzi buli kaseera. Emyezi egyo ebiri nga ngenda nnyongerawo bwongezi mazzi bwe mala okunywa okumala okulifumba n'endibugumya ate ne nnyongerawo amazzi amala bwe mbadde nkola bwe ntyo. Embeera gye tulimu amazima tewali ssente naye bwe mbadde nkola kansooke maama gye wafuddeko ku taata tamusomesa naye ali wangambye ali waali emmere eyo togirabye wali tugenda kutuulamu simanyi mukama yanaagabirika mmere ye weeri awo yazibuli lwakubiri alina okujja era olaba tazze tatamusomesa nga aliko ebizibu kuba naye waali kati ali eyo manga mu bulooka ze ebyaddala tugezezzaako ali mu bulooka ze mu kisenge bwaba tali mu bulooka ze ali eno mumwanyise omuntu yenna ali eno ali eyo atulaba Charles nga woomulaba tusazeewo so tugenda nonabuze ku bakulu tugenda bamulongoosa kulongoosa ani yetaka kulongoosa kulongoosa tuwaleko okujjanjaba naye ebizige tulina ennaku zino byo bye bingi tusabinga kisa yenna ali eyo asobola okutukwatirako wasajja yatebera ne ssente entono neya ssente nyingi olwakuno omwaka mu kuteekateeka kyali kitegeeza obulamu nawubeereko nawoobeera era wobeera ndoza tubanga atugire eddagala okutereeza bulamu bwo obaffe tabonna bakutereeza yokukayavubo tugenda mukugomoka sibuga yakadaga nalikozesa ne kati saawa neyingira mu ffumbiro olwanga eddagala eririmukibeeko yambadde ngenda nyongeramu amazzi nga bwe nywako nebikalira ate nyongeramu amazzi genda nokufumba akaliga wejjamu genyodde nga ate nzizaawo amalala bwenti ate nabye nkola yena bugula mubiri girinde akala genda kubikererako obusaaniko okulabe okokakase njala omusajja talimba era nakoze bukozi live ebigamba ne bitandikirawo wano omala ogenda tamanyi kyoba ogenda kundekera ku nsi tuyinza okugenda kunsi omanyi kyoba ogenda okundekera Asia kyeyandekera kyajja nayo omumitima nakwegunda mu bantu kikyo kituufu ebigambo bingi so gwe wonawonaabi ebyo Charles aludde n'ebirwadde bino wadde okugezaako naye tugezanga nabasooka ntulekeko ne family tulabe tumale tulina options bbiri waliwo eddwaliro lyewandagiridde akolaku ebyo kiboga zitya kiboga akolaku ebyo nemmere basobola amusobola alina ebyakinefuninga atwali kutwala gundi nsambya lubaga nsambya so anyway tutapanga kwa updates nagenda mukusi so kumalewo emmere